Naffe Tuggussa Enssonga. Kizito Isa manyidwa nga Paka yajja mitimiti. There's no problem. Could begin with another. Nasera Dennis, Nemusoke James. So when we ended last time, there was an application before this court. Which the state intimated that they would respond to it today. Please proceed. My name is Sharon. I represent the state. This person is represented. Sharon Nambuya, the leader of government. Iranti Nemkuru. Mitimina Yina leader. Your Honor, in response to the counsel's bail application. Mukuddamu kwa leader kweleta okusabira omuntu okweyimirirwa. We strongly object to this application. Nti bawakanyiza ddala okusaba okwo okwaleetebwa okw'okweyimirirwa. And we are going to base our objection on an affidavit. Era nti bagenda kwesigamya ku birayiro ebyakubibwa. Dated 25th October 2023 by Detective AIP Achola Susan. Okuliko ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini okuliko mbega wa police ekibwa Susan. In addition to the affidavit, we shall rely on our precedent. Era nti nga bagasseeko ku ekyo ekirayiro kye baakuba bajja kwesigama ku ebyo ebikadde. Which can be found at www.monitor.co.ug. Ebyasangibwa mu monitor ogwo omukutu oguweereddwa. Uganda versus Mugerwa and others. Omusango ogulimu nti Uganda evunaana Mugerwa n'abalala. Your Honor, whereas counsel said that we just tender the affidavit, Your Honor, and we shall give for counsel a copy, but you can use in the meantime one of the copies. Proceed, please. And when we look that one, looks at that, I'll give you a copy. We can, let me check. I don't know. You can give him this. All right. Please proceed. Please proceed. Your Honor, let's go to point number 4. Nti mu kirayiro ekyo tugamba bagende katundu akookuna. Your Honor, we strongly oppose this bail as per the affidavit. This accused person has proven not to be reliable. Nti bawakanya And has no okweyimirirwa. proper fixed place of abode that was submitted by defense counsel. Bawakanya okweyimirirwa nti omuntu ono tasobola kwesigamibwako era talina na kifo kyankalakkalira wabeera nga pulida bwe yagamba nti alina ekifo ekyenkalakkalira. In addition, Your Honor, when the Mukugata evidence kwekyo was given by PW1, nti obujulizi obwali buweebwa omujulizi eyasooka mu musango guno. the offense was in Kampala, in Busega. Nti omusango guno gwakolebwa mu kitundu ky'e Busega. But arresting him, Your Honor, was a problem because he couldn't be found in that place where he committed the offense. Nti okumukwata kyali kizibu nnyo nti kubanga yali tasobola kusangibwa mu kifo ekyo nnyini omusango bagambye ogwaddizibwa. Point number 4, that he has been arrested from several places like Hoima,
nti era nga bakomyewo ku nsonga yennyini ey'okuna agamba nti akwatiddwa mu bifo ebyenjawulo nga kuliko ekyehoima gy'abadde yeekukumye nga yeekwese naye ng'ate mu budde buno abadde yeeyita musumba ate ng'amanyiddwa bulungi nti musajja muisiraamu. Era enamba 5 eri mu kirayiro nti omukulu oyo avunaanibwa akyusa amannya ge, atera okukyusa amannya ge. Era ebiseera ebimu yeeyita papa jjajja, ebiseera ebimu ne yeeyita mitimiti, endala mirundi mirala ne yeeyita papa Africa. Era nti ensonga eri mabega w'ekyo ekintu kyonna okubuzaabuza abantu bali eyo. So whereas we can set out to look for Kizito, Kiza alias. Nti babeereyo nga bali mu kunoonya Kiza amanyiddwa nga prosecution and the police are unsure whether he will not add on new names onto these ones that he already has, as to disguise himself from wherever he intends to hide. Nti era oludda lwalwaga okakasa batagatteko manya malala eyo yonna gy'anaaba agenze gy'anaaba. Your Honor, as a reminder, as I move to wind up, nga amaliriza just moving to wind up. atambula nga agenda afunza point number 6, we fear that if the accused is granted bail, there is a high likelihood of the accused person going into hiding. Yet the process of tracing him is costly. Nagamba nti mukulu ono wanaaba ateereddwa n'afuna okweyimirira bali mu kutya ayinza okugenda n'afunako yeekukuma ali n'ababulako naye ng'ate okumunoonya ddala kitwala kigendamu ddala esente nnyingi ate nga batya nti era ayinza okugenda eyo ng'amaze okuteebwa n'agenda abba abantu abalala. Era nti okusinza kuyagamba nti poliisi erina obujulizi obukakasa nti ddala omukulu ono nti era agenze mu maaso agenda mu maaso n'okubba abantu abalala. Number 7, Your Honor, is that the applicant is likely to interfere with witnesses as he threatens them with witchcraft, yet their evidence is crucial in this matter. Nti era ensonga y'omusanvu bagamba nti omukulu ono singa anaba ateeredde alabika okubanga asobola okuba nga agenda okuyingirira obujulizi bw'oludda oluwaabi n'atawanya abajulizi era n'atandika obubatiisatiisa n'eddogo so nga ate obujulizi bwabwe musanvu guno obujulizi bukulu nnyo. In regard to this affidavit, as point number 9 states, it is in the interest of justice that this accused person, whose trial has already started, be denied bail. Era pointi yabwe yomwenda bagamba kyabwenkanya nnyo nti ngeri omusanvu guno gye gutandise kkooti eguwulire era emume okweyimirirwa okwo. Before we move on to the case we thought what would rely on, we also want to inform you that the prosecution interfaced with the police regarding this matter 278 of 2021. Nti oludda oluwaabi lwasinkanyeko ne poliisi ku nsonga eyo ey'omusango namba 278 ogw'omwaka 2021. Your Honor, it's not true as it was alleged by defense counsel. Nti si kituufu nga puliida wa mukulu mitimiti bwe yategeeza kooti. But this case was dismissed Nti omusango guno solely because our witnesses were not coming. Nti kubanga omusango guno gwagobebwa nti lwakuba nti abajulizi b'oludda olwaabi baali tebajja. Your Honor, the police read to me a minute which said that the case was dismissed pending re-arrest of the accused. He had jumped bail. Poliisi yamusomedde kyewandiika mu fayiro yaayo ng'egamba nti omusango guno gwagobwa nti kubanga lwakuba nti mukulu mitimiti yali aweebwa okweyimirirwa ate n'atadda buzzi mu kkooti. And I believe there is a court record that can corroborate that fact. Era nti naye akakasa nti waliwo n'ebiwandiiko bya kkooti ebiyinza okwanaganya ekyo ekituufu.
So when my witness said he had stopped coming, it's because when he found that he had not been there until court dismissed that case. nti era bagamba nti omukulu yagamba nti yalekerawo okujja kubanga omujulizi obwe yali avunaanibwa mukulu mitimiti yali taliiwo akulookulanga omusango ekisembayo in Uganda versus Mugera and others, omusango omukadde bagamba nti Uganda evunaana Mugerwa n'abalala which is reported at monitor.co.ug, a ogwa very reputable organization in this monitor country. omusango ogwo It was Mugera was co-accused with Segirinya and Sewanyana, the two famous MPs. nti Mugerwa yali bamuvunaana wamu ne Segirinya awamu ne Sewanyana abamanyiddwa obulungi abakulu abo. Your Honor, in this case, the accused had a fixed place of abode. Nti mu musango ogwo nti bwe bali bavunaana bali balina ebifo byabwe ebyenkalakkalira The sureties were of sound mind, era nti abantu baze okwemira nga bategeera ddala bulungi nnyo and the defense counsel alleged that the accused had never failed to honor any bail conditions. era nga pulida yagamba nti tebalemererwangako kuteeka mu nkola kooti byali yalagira by'okweyimirirwa. The land trial judge, her lordship Alice Kompanji Kauka, Nti era omulamuzi Kawuka owa kooti enkulu era awulira omusango ogwo with regard to the sureties, as we also want to submit, ku nsonga y'abo abajja okweyimirira nabo kye baagala okwogerako mu musango guno said that the accused held a superior position agamba nti musango ogwo guboogeddeko ogwamugerwa nga alina Basegenya nti balina ebifo ebyamaanyiko ebiri waggulu. the accused was more superior to the sureties, and yet they should possess a certain amount of authority and over him, over the accused. Nti bali bavunaana Segirinya ne munne ne Sewanyana mukulu mugerwa nti bo balina ebifo nga bya waggulu. Read to me that again. The trial judge Alice Kompanji observed that Mugera seems to hold a more superior position to all the sureties, yet they should possess a certain amount of authority or influence over him. Era nti bo balina obuyinza ye mukulu mugerwa yalina obuyinza obw'amaanyi ku bali abaali bazze okumweyimirira Which we interpret as follows, Your Honor. kye basobola okuba nga bavuunwa mu musango guno bwe kiti In this case, ti mu musango guno gwennyini gwe tulimu should the accused abscond, nti singa mukulu Kizito oyo aba abuuse okweyimirirwa these sureties We have understood you are saying that they don't have any authority, the position in which they are cannot, financially, they cannot yes. coerce him to come to court. One is a producer, nti omu atunda birime one is a shopkeeper. omulala atunda dduuka And this honorable court, alleged Justice Kompanji went on to find that the sureties did not possess a very strong financial status for them to be found substantial. omulamuzi yagamba mu musango oguli ogwamugerwa nga avunaanibwamu ne Segirinya ne Sewanyana nti abaali bazze okweyimirira bali tebalina byanfuna byamaanyi bimanyiddwa. In this very case, one of them was selling used motorcycles, while another was selling charcoal. Mu musango guno omu yali atunda bitundu bya pikipiki ebikozeeko ng'ate omulala atunda manda. And the judge found that they did not possess the required capacity to bind themselves to a substantial amount of money Era nga kooti befitting cases of this nature. omulamuzi yawulira omusango gwe yagamba nti abaali tebasobola kufuna ssente ezisobola okuba nga zisobola okuyimirira mu kweyimirirwa kw'ekika ekyo omusango gw'ekika ekyo And this nature of offense is grave, Your Honor. era nti omusango guno oguvunaanibwa musango munene Whereas it's not a capital matter, nti newankubadde si musango guli musango guno ogwa Nnagomola it carries a substantial
amount of money. Gulimu sente nyingi ezisukiridde. The accused is innocent until proven guilty. Era nti dakitwala nga bwe kimanyi bitwala nti omuntu talina musango paka nga musango okubangaza okumuleeta. We humbly pray Naye ku lw'ensonga ezo ne basaba that court exercises discretion to deny this accused person bail. nti kooti ekozese obuyinza bwayo esobole okugaana omukulu ono okumuwa okweyimirirwa. We fast track this hearing, and if he's innocent, the Honorable Court will be at liberty to acquit him. We so pray. Nti era basooke bawulirize omusango guno bw'anaaba nga talina musango ekooti n'eyekitiibwa eneeba esobola okuba nga esobola omwejjeereza omusango guno era n'emuta n'agenda. Yes, in a brief rejoinder. Yes, in a brief rejoinder, Your Honor. Mu kuwumbawumba omwaba gavumenti kwakoze okwakolebwa The Constitutional Court, nti Constitutional Reference number 20, kooti ya ssemateeka era mu musango namba 2 2005, omwaka 25 that is Uganda versus retired Colonel Dr. Chiza Besigye. omusango omukadde nga Uganda evunana Dr. Kano Kiza Besigye. A copy of the court's ruling is there. Nti ensala ya kooti eri wano At page 8, ku peegi ey'omunaana court held that bail should not be refused mechanically. nti okweyimirirwa tekusobola kugaanibwa mu ngeri ya kujingirira oba yakanika bukanisi Because the state wants such orders. nti kubanga oludda oluwaabi oludda lwa gavumenti lwagala ebiragiro by'ekika ekyo. Your Honor, there is no ground, no objection to the bail application. Tewaliwo nsonga What will be upheld by this honorable court. tewaliwo nsonga esobola kulemesa kooti eno gye kusalawo okweyimirirwa. Prosecution has failed to disprove Nti era oludda oluwaabi lulemereddwa that indeed the accused person has a fixed place of employment. lulemereddwa okubamu ebituli mukulu kizito gye bagamba nti alina ekifo ddala ekyenkalakkalira kyabeeramu. Else one letter was submitted and provided to this court, Ebbaluwa confirming that he's a resident in that area. ebbaluwa eva ku kyalo omukulu kizito gy'abeera yaleetebwa okuva ku ero singa ekakasiza ddala nti mukulu kizito mutuuze mu kitundu I expect the prosecution to dispute or contest this, yabadde or asuubira produce evidence to the contrary, yabadde asuubira oludda oluwaabi nti lujja kuleeta ebbaluwa which oba they oli failed. awo ekakasa egamba nti awo ndibalimbye ensi gy'abeera. Your Honor, the sureties that were presented to court Ku bajulizi abaaleetebwa mu kooti have not been discredited by prosecution. tekuli mujulizi n'omu akubiddwa mu bituli ludda luwaabi. The accusations provided to court are correct, Ebiwandiiko byabwe ebyaleetebwa ne biteekebwa no ku kooti byonna bituufu, and therefore court should find them some stash. era n'asaba kooti nti basange eddala dda abagwanidde. Your Honor, on the issue of their financial capacity, Your Honor, Ku nsonga y'okuba nti courts are not meant for the rich only. ey'okuba nti abantu ku mbeera zaabwe n'ebyenfuna mu nsawo zaabwe, ekkooti zino tezazikolera baavu bagagga bokka. That ground should not be considered by court. N'asaba kooti nti ensonga eyo ebadde ereeteddwa kooti asaba n'egitunulamu. Your Honor, I also pray that court disregards the case allegedly cited by counsel for the prosecution. N'asaba kooti nti n'omusango guli omuwabi wa gavumenti gwaleeseeko No citation of that case kooti emwegwesigamako era teguleeteddwa byonna kugwayo has bulungi, been given to court. era tewali nakiwaddeko na kimu Your kiweeteddwa Honor, counsel kiweeteddwa kooti. is aware that a case was cited
all particulars should be given to court. era nti Perhaps- kulida naye akimanyi bulungi nti omusango guba guleeteddwa ebikukwatako byonna birina okuba nga and bireetebwa mu perhaps kkooti. if counsel is serious, ought to have given the court a copy. Era owa pulida wabanga abadde sirias yadduladde awa kkooti ekiwandiiko Be ekyo that as it may, newankwadde ebyo byonna biringa bwe kiri that case is distinguishable from the instant case. era omusango ogwo gwanjawulo nnyo ku musango guno The oguli offences with which the said accused persons, they say that case quoted by prosecution, nti ogwo omusango ogwogeddwako olwabyo gwe boogeddeko are totally different omusango from gwanjawulo nnyo from the charges or offences. gwanjawulo nnyo emisango gino egiriwo wano mu budde buno. It included cases of murder, Gyalimu emisango offences of gy'okutta murder, abantu, attempted murder. emisango gy'ogezaako okutta Those abantu, are capital offences. egy'emisango gya bwannagomola. But in this third case, we are talking of simple offences, Your Honor. Nti naye emisango guno wano omusango guno gutwogera ku misango egy'ebitonotono. Your Honor, in this case, I've already cited to court. Omusango gwamaze okuwa kooti wano On the same page, ku peegi era y'emu, the Constitutional Court held that era kooti ya ssemateeka yagamba nti although seriousness of one offense should be considered, nti newankubadde omusango engeri gye gwaddizibwamu kirina okuba kitunulwamu, although the seriousness of the offense allegedly committed omusango ogwogerwako engeri gye should be gwaddizibwamu considered, kirina okuba nga nakyo kitunulwamuko. there is presumption of innocence Naye ate waliwo okugamba nti of one omuntu accused person. talina musango yaba avunaanibwa, So the accused person is presumed innocent era ki obudde buno kitwalibwa nti mukulu kizito until talina proven guilty musango mpaka nga kooti or until. emusingisiza omusango kubanga Your Honor, I'm going back to the affidavit. baddayo ku kirayiro kyakubiddwa. In the first place, Your Honor, this affidavit has not been filed in court. It's not received the stamp Tebakifayiriza wano mu kooti ate kuliko kistampu yonna eraga nti kyafuniddwa wano mu kooti as a practice of filing documents. ng'enkola weebeera ey'okufuna ebiwandiiko. So court cannot rely on this affidavit. N'olwensonga eyo kooti esobola kwesigama kirayiro ekyo. However, if court goes ahead to be so lenient to prosecution, Naye kooti bw'eba by ng'egenze mu maaso considering it, n'egiyamba okwesigama ku kiwandiiko ekyo, the affidavit itself is lacking ekiwandiiko ekyo kyennyini ekirayiro ekyakubwa in the following. kirinamu ebibulamu mu bino. Under paragraph 4 relies on the officer, okay, the officer Nti does not omusirikale contest the fixed place of abode of the omusirikale accused person. tawakanya nti ddala mukulu Kizito alina wabeera ow'enkalakkalira. Of course, Your Honor, in Uganda we have a right to move. Nti era mu Uganda tulina eddembe okutambula, And if a person is not arrested from his home or area, era omuntu doesn't mean that he doesn't have a fixed place of abode. era omuntu aba takwatiddwa mu kifo ky'abeeramu oba ewuwe, tekitegeeza nti talina wabeera wuwe, wabeera enkalakkalira. Your Honor, the likelihood of the accused going into hiding Eyo ensonga gye boogerako nti mukulu Kizito oyo ayinza okwekweka, are far-fetched. ebyo nti byonna kikyamu. No evidence has been produced by prosecution Tewali bujulizi of a buleetebwa, warrant of arrest having been issued against the accused person tewali obujulizi buleeteddwa ludda luwaabi. in the previous criminal case. Waliwo ekiwandiiko ekyokulagira okukwata mukulu Kizito ku musango guli omukadde ogwogerwako. So a submission by prosecution and from the bar without any evidence, Nti era obujulizi bwebaleeta oludda olwange luleeta bifunye which bufunye also applies to the era affidavit. tebulinaako bujulizi bwonna.
Your Honor, the officer alleges that the accused person has continued to steal money from other people. Era nti omusirikale oyo avuddeyo n'agamba nti mukulu Kizito akyagenda mu maaso. Your Honor, no name of the complainant. No names of the complainant. Tewaliwo mannya ga muntu Have n'omu been listed. aleeteddwa abo abagamba nti babbiddwa obudde buno. No police reference numbers. Not even one has been mentioned in this article. Tewaliwo na police reference n'emu eyogeddwako mu kirayiro kino. So court should not rely on the allegations N'asaba kkooti nti ereme kwesimama ku ebyo ebyogerwa mu kiwandiiko. Your Honor, lastly, on the likelihood to interfere with the witnesses, Nti era with the witchcraft, ku nsonga eyo ey'okuba nti omukulu is a wild and ayinza malicious okuvaayo allegation. n'avaayo n'atiisatiisa abajulizi mu ngeri It's a y'ekiro. wild and malicious allegation. Eyo nkola nkyamu ate era n'okuvaayo okuteeka ku muntu ebintu ebikyamu. Your Honor, a similar statement, Nti eyo statement eyogeddwako bwogerwa. no name of the witnesses, Tewaliyo of the mujulizi. witness, not even a single name has been Tewaliyo na mentioned. linnya na limu lireeteddwa ku nsonga eyo. No, and even an affidavit of such a witness has been attached. Era tewaliyo wadde ekirayiro na kimu kikubiddwa ku nsonga eyo. So I pray that court disregards the entire affidavit N'asaba nti kkooti ekirayiro ekyakubiddwa and exercise its discretion era kkooti ekozesa obuyinza bwayo to release the accused person so okuba nga mukulu on bail pending Kizito emuta his mukuyimirirwa trial. nga And the court should take judicial notice that a criminal trial or any trial nti kkooti ebeere nga ekimanyi takes time to be concluded. nti ebeere nga ekimanyi nti ku musango gw'omumenyi w'amateeka guno gutwalamukko obudde And as such, era mu ngeri yonna the accused person should benefit from that. nti nekiba nga mu ekyo omukulu Kizito abeere nga naye afuna mu ekyo I funamu so humbly pray, Your Honor. byasabye ebyo. I think you have had the bulky submissions from each side. Muwulidde bulungi ebireeteddwa Kizito ku side ne side. I'll also get a few days to consider them. Agamba naye agenda kufunayo ennaku naye asobole okuba nga abitunulamu abyekennaanyi. And in the truth of some of the concerns that have been mentioned. Alabe n'obutuufu bw'ebintu ebyo ebyogeddwa. So we shall have a ruling in this one on Tuesday. Ku lwokubiri lwa wiiki We shall have a ruling on this one on egenda Tuesday. okuwa ensala yaayo ng'emaze okwekenneenya. That is the 14th day of November 2023 Ennaku z'omwezi nga 14 ku lwokubiri kkooti egenda okusalawo at 9 a.m. kuli Kizito okuwa okweyimirirwa oba nedda ku ssaawa 3 ennyini. Kati twali tukomye mu kkooti wano nga omusibe waffe tuzze okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa. Era omulamuzi akuwulidde bulungi n'agamba kamala okwetegereza, agenda kufuna okwetegereza mpaka ku lwokubiri oba next week. Wiiki ejja alawo bakusaba kukunaayitamu okweyimirirwa. Bwekyo kkooti bwe kyayimiridde. Kwegamba tekisobola kukiwaako obujulizi bw'amaanyi okuggyako Katonda ayinza okutukwasizaako era ajja kutukwasizaako kyemmanyi tufune obwenkanya mu kkooti wano. Tuggussa Enssonga.